omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku kabaka okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna omwegenderezanga mukkiriza muntu yenna basirisa njogera bwentyo kuba kabaka yankwasa ddamulanga mwenna mulaba nangamba genda onfugireko obuganda bya Ssaabasajja yagamba wegenderezanga nnyo oli agezaako okugamba kyati yafe nnyo ku nsonga za Buganda okusinga abamu baba batumye naye oli n'asinziira ewuwe ne yeefuula okumanya ebifa kabaka okusinga nze Kamalabyonna kabaka waffe ffenna nga tomanyi na bimufaako n'olowooleza kabaka tusabire kabaka waffe gwe neweeralikirya kabaka okusinga nze amuli ku lusegere so omuntu yenna agezaako okukyaya kabakawo oba okuddisa society nga gavumenti gwe tosaanidde kumulumirwa oba kumwagala aba agezaako mwaisolatinga bene tumulage nti tumwagala tumulage nti tumulumirirwa naye nga tukikola mu ngeri ey'obukkakkamu mu ngeri ey'abantu abakuso oli ne yeefuula okumanya ebifa kabaka okusinga omwana we gwe yeezaalira omwana owa kabaka n'abagamba Ssaabasajja kabaka antumye okubalaba gwe n'otuula wali noweekapa noyogera ebintuntu kubanga waliwo n'abagezaako ate kibuuni ng'agamba nti aggwe tolina buyinza twogera ku nsonga zikwata ku Ssaabasajja abantu abo Ssaabasajja kabaka yabatulabulako dda n'atulabula nti waliwo abeefuula abaagala obwakabaka naye ngaobwakabaka tibabwagala kabaka yakyogera omanyi kabaka maaso moja ye yali yabalaba dda senga tetunabalaba abantu bwe batyo baba bagenderera ku isolatinga bakuggyeko omuntu yenna yandikulumiddwa oba omuntu yenna gwokolagana nawe naye nga eventually target ebeera ggwe tulina abantu ennaku zino abaagala otutematemamu njagala nnyo okubazzaamu amaanyi temulekerawo okufaayo ku nsonga z'abendi muganda wange gwe agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera njagala kwebaza olw'omukwano mwe mugenzi mu maaso n'okubeera nga mundaga wamu ne staff ya Beyond the Newsroom wabula olunaku olwaleero waliwo olutalo olubaluseewo masekkati ga Katikkiro n'abo Abaganda ababuuza nti kabaka waffe aliwa waliwo ebyewuunyisa bingi ebitwetutunuulidde ne tugamba newankubadde ne bino biri controversial ku ebyo kye tubadde tusuubira waliwo akatambi akafulumiziddwa nga IBN Ekyukyu Magulu Nnyondo ng'alabiseeko mu ggwanga ne Namibia ng'ali mu binnigiina ekyagenze mu maaso n'okubeera nga tekisanyusa abamu ku bakungu naddala okuva emmengo kakati nno ebimu ku ebyo ebibaluseewo we wali obutakkaanya wakati wa His Excellence Bobi Wine ne Kattikiro Mayiga we yagambidde nti zino ensonga zize nga ye tetusaanye genda maaso nakubeera nga tuzeyingizaamu awo wennyini wamma gwe agenda maaso n'okubeera nga ongoberera nja kusaba oteeke mu comment section endowooza yo wabula nkusaba vidiyo eno sooka ogimpele like nga bweri enkola yaffe subscribinga gwatanaba subscribinga likinga sharinga kubanga wano wetugenda owomutima omunafu ekituufu nandikusabye oscrollinge kubanga bitiisaamuko si byangu era kituufu kabaka alabikira ddala okubeera nga muwambe nzikiriza nkutegeeze nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa gwe tutambula naye mukubireko okusimu esembe yayo 11 ku screen wamajja gena maaso n'okubeera nga akolako gwe alina ebizibu ebyenjawulo ebigenda maaso n'okubeera nga bikutawaanya abimalanga byonna nzikiriza ate tutandikire wano akadde kano kennyini njagala kukwata katono nnyo ne ku nsonga z'ebyadde zitambula eya Ssaabasajja kabaka wa Buganda ensonga ya Ssaabasajja kabaka wa Buganda efuuse ensonga ku social media kuno buli muntu yenna ali mu kugitaputa mu ngeri kabaka wafaaliwa kabaka wafaaliwa kino nno kyawaliriza ne Katikkiro wa Buganda okuyita olukiiko olwa Buganda okwogera ku nsonga ezaali zigenda mu maaso n'okubanga zitambula ku mikutu gimugatta byalo era nabwe ekyo Katikkiro wa Buganda awo yasinzira okukakasa Abaganda nti kabaka ali n'abasawo be bali mu kujjanjabwa era ayita mu mbeera etali nnungi naye ng'akadde konna ajja kuba ng'atereera abamu ku officials okuva mu Buganda ne basaba Katikkiro wa Buganda naddala baabeesobola bakende bamulabe eyo jjajjanjabirwa Katikkiro wa Buganda ekintu kyagenda mu maaso n'okuba nga avvuunulwa mu ngeri ey'okuba nti kiyinza obutasoboka kiyinza obutabeera kyangu
twabadde tuli awo waliwo ebifaananyi byatandise okuba nga bisaculatinga bino nga byoleka Kabaka ng'ali n'omwami omu mu ggwanga lya Namibia newankubadde ng'okusooka twadde tetutegedde wabula ku mukutu ogwa Facebook Buganda Kingdom kwe yayise kubaka obwabaddeyo abwenjaga okuba nga nkuyisayisizaamuko Buganda yabadde kakasa nti Kabaka wa Buganda ali mu Namibia yavudde eri gy'abadde ajjanjabirwa abasawo ne bamusaba okuwummulamu nti Kabaka n'ayagala ayiteekoko mu ggwanga lya Namibia awummulemu. Ambassador oba omubaka wa Uganda mu Namibia is it Edward ki n'erinnya eddala awo mulangira in fact mulangira n'agenda amukyalireko njagala ofune kalogika akaliwa n'agenda amukyalireko wano nno saagala nnyo kwefula ali much concerned about these issues naye as a Ugandan omuganda ali concerned munnamawulire ali well equipped with experience nga simala gabamabama kugwa mu nsonga nkuwaako highlights according to my concern ne ku ndowooza yange saagala ontapute ebigwo munnayuganda ngoberera. Kabaka ng'ava mu ddwaliro teri kifaananyi kyafulumye, teri kifaananyi kirambika lugendo lwa Kabaka ng'ava mu ddwaliro gyajjanjabirwa mpaka Namibia nawo we yatuukidde nawo we nabiki. The only pics oba ebifaananyi bye tulina bye biraga Kabaka ng'alina omulangira era omubaka wa Uganda mu Namibia nga Kabaka omwami ono amufukamiridde era Kabaka alaga nti asmilinga newankubadde nga face expression eraga nti Kabaka ye mulwadde adeni wabirabye bulungi. Then enyambala awo wenjagala ffena tuteeka amaaso nga Kabaka ali mu nigiina bw'eba ekinene ennyo egula 4,000 enkumi meka nya 4,000 zino Kabaka nazzi kuno nga ezimu ku kingdom esinga okuweebwa ekitiibwa it is Buganda and being okuba nti ziweebwa ekitiibwa kitandikirawa kitandikira ku Kabaka waffe ow'okuntikko nga ye Kabaka wa Buganda. Kabaka atavvoolwa, Kabaka atakuba mugongo, Kabaka atakuba bwami, Kabaka n'ensonga enapitirivu nnyo era nazzi kuno nga Kabaka tamala galabika nga Kabaka tamala galabika alabika ku mikolo emitongole nga n'ekifaananyi ky'abeena okukiraba kisi kintu kya ngungu. Ku mulembe guno Omutebi we tulabe Kabaka ng'agendako ku swimming pool ng'agendako ku myalo Balamu n'amufukamirira. Ku mulembe guno Omutebi kwe tulabye Kabaka ng'akubibwa ebifaananyi ng'ali mu nigiina etali nti oba erabika bulungi okusiza ku ssimu z'omulembe guno n'eyabadde kubanga you compare omuntu ayinza okubeera kamera personal ali in between the king and the ambassador you expect okubanga akutte essimu kitekino oba akutte Samsung ali either okuba aleke obanga akutte Samsung oba iPhone. Kitegeeza the peak gye twafunye kyakubisiddwa essimu ekuba obulungi naye da kigatto Kabaka kyadda yambadde nga kikulaga nti kirina date asika kasanti yabadde photoshop kubanga bwebanga abadde photoshop kingdom teyandi postinze ku page yabyo nekakasa nti ye Kabaka wafaawo. Kitegeeza ki ng'olabira ddala nti ebifaananyi bikyafu neyamukubye yabadde ayina ekigendererwa ki ekirala ennyo okubaako ekifaananyi kyasiigire Abaganda n'okubaako ekifaananyi kyasiigira eri Obuganda nti Kabaka ebyogerwa nti ali mu mbeera mbi n'okuba nti ebitambuzibwa ku social media nti yandiba omuwambe nakyo oyinza obutakiwakanya because tuli mu kaseera nga buli muntu yenna yeefudde munnamawulire buli muntu yenna ayogera kyasaze Kabaka muwambe Kabaka ali bw'ati ate mu mbeera efaananako bwetyo n'ofulumya ebifaananyi bya Kabaka ng'afaanana bw'ati n'otafunamu mu bwongo bwo okulowooza nti at least ebbanga Abaganda lye bamaze nga babanja Kabaka bw'aba waakulabika at least kalabike ng'ali mu mbeera efaananako obulungi ezaamu abantu amaanyi
ddala mmwe ebifaananyi bino nga bifuluma wabadde osuubira baganda kulowooza ki? Temulaba nti mulinga abaakasusa ejjinja mu njuki? Bampita Frank Kasirye Beyond the Newsroom gwe mukoto. Tutandikirawo mu katundu akaddako. A very good evening, good morning and good afternoon. Ensonga bwezito bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula gwe munnayuganda, gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera, kitegeeza ki? President Museveni waliwo katemba oba waliwo obutakkaanya bino nno oyinza obutangwa mangu kubitegeera, naye njagala kutegeeza waliwo kekigenda mu maaso wakati w'omukulembeze w'eggwanga ne sipiika owa paalamenti y'eggwanga Uganda, omukyala Anita Amongi. Nyina ekirowoozo ekigamba nti ebbaluwa eno eteekeddwa okuba nga ya mukulembeze wa ggwanga, wabula nga waliwo okukkaanya okwatuukiddwako, ng'eno kuliitirita okugifulumya ewakanya ebbaluwa eyasoose, wateekeddwa okuba nga waliwo ekyabadde kigenda mu maaso. Sipiika wa paalamenti singa President Museveni ayingira mu nsonga z'abampuuga, aba alina omupiira gwamukubye, ng'omupiira gwamukubye n'akaseera mpaawo we kaaga yakamubuusabuusa n'okumukuwa kye twandise doubt of mind ku nsonga za ssente eziri ku akawunti ze Bungereza ze yafreezinze ne ku bizimbe oba ne ku byobugagga ebyogerwa ebiri mu ggwanga lya Bungereza. Kino si gwe mulundi ogusookedde ddala pulezidenti w'eggwanga okulaidinga ne baspiikaazi be mu paalamenti. Jjukira sipiika alondebwa Babaka, but omukulembeze w'eggwanga alina influence nnene ku who is going to be the speaker of the parliament naddala mu ggwanga Uganda. Ng'eggwanga Uganda likulemberwa president ava mu kibiina kya National Resistance Movement ekisinza ababaka abangi mu parliament. The reason as why buli political party yagala kutwala abakulembeze abangi mu parliament kwe kubanga at least ekitundutundu ekisinga naye esalawo. Kakati lo President Museveni kyabakubya, it is because alina ababaka abangi mu parliament. Kitegeeza buli speaker alina okubanga ayitamu, alina kubanga ava mu kibiina kya National Resistance Movement, whereby at a certain level alina okubanga atambulira ku ntoli zaabwe ne ku manifesto y'ekibiina kya NRM newankubadde alondeddwa ababaka bonna. Kakati waliwo katemba agenda mu maaso. Tuyingira mu kalulu akagenda okubeerako akagenda okubeera omwaka gwa 2026 ke tunanategeera nnaku za mwezi na mwezi, naye nga tulilaikira okuyingira mu mwezi gwa January mu kalulu ako oba mu gwokubiri mu 2026. The point okwetereza approval sente ezisinga eziyisibwa zirina kuyita mu parliament, okwewala n'ebintu ebirala bingi nnyo nga birina kuyisibwa mu parliament, n'amateeka galina kuyisibwa mu parliament. Omukulembeze w'eggwanga waliwo kye twandiise fear gy'otandika okucreatinga mu speaker ng'olina ow'okumukwata nti owaayi tukyayinayoko point yo, tukyayinako ensonga zo, zino ensonga zijjeemu mpola, because ebigenda okujja mu maaso awo bikyajja mu parliament biyinza okubeera beyond ne ku ntegeera y'abantu n'abantu abalala. Naye sipiika we tuyinza okumukwata nti kaakati ayinayoko ensobi ze yakola, kwe kutandika omuga nti owaayi nno taata w'abaana muzeeyi nsonyiwa, kati ova otandika okulaba ebbaluwa zino ezimu zitandise okujja nti ate nedda bino tebyavudde wa mukulembeze w'eggwanga, naye ng'ate ebbaluwa eri mu kwogera ku bino yo teri signed, kyokka ng'ate eriri signed n'omukono gw'omukulembeze w'eggwanga. Bagiyita Beyond the Newsroom. Frank Kasirye muzzukulu wa Kyadondoze ekyatambula naawe. Eyo n'ensonga tujagezaako kubanga tugitaanya mpola mpola, bwe tulaba tufunye akadde Mukama ng'ayagadde.